kakati obujjajja bwaffe budibizibwe ku kitundu ekyokusaddaaka abantu bassebo ne banyabo. Jjajja w'abaana tatta muzzukulu we, tasaddaaka muzzukulu we. Jjajja w'abaana takola bintu bifaanana bwe bityo. Mulekeraawo okwonoona obuwangwa bwaffe. Abaana babadde bavuddeyo ku social media nga basamidde, baagadde bulungi lubaale waabwe, naye olw'ebintu ebikolebwa mu bujjajja abasajja bafunze ekyonga okusaanyaawo obuwangwa bwaffe. Kankomewo. Nja kwaniriza ebibuuzo, nja kubyaniriza, ngenda kwaniriza ebibuuzo ebigenda okuba nga biddirira maaso awo. Nja kwaniriza ebibuuzo. Abantu mwenna abaagala okubuuza okumanya ku buwangwa n'ennono, ngenda kubyaniriza ebibuuzo ebyo. Naye bassebo ne banyabo bwe twogedde ku Kabaka Bulamu, bwe twogedde ku kusamira, bwe twogedde ku kitundu ekyokweraguza, ekitundu ekyokutambula mu masabo, twesanze ng'abantu obwavu bufuuse obwavu. Abantu nno baavu. Wabula olwaleero saagala kwogera ku bantu, njagala omuntu omugagga akola. Omuntu anaafuna essente tasabiriza. Wabula mu butasabiriza mujje mufukamire, tukoowole emizimu gy'abajjajja baffe emisambu abalongo n'amayembe, tubakokoole, tubasumulule, tubalasizeeko, tuteeketeeke ebijjulo. Ebintu ebimu bye babagamba ku social media okwo si bituufu, naye saagala bigendamu. Wabula bw'osooka n'ogenda mu bitali bituufu, ojja kumaliriza nga n'ebituufu obikoze eki, obitegedde. Kati ebintu bye babagamba ku social media ebimu si bituufu. Wabula mujje tutereeze, tokoowa. Obulamu n'obusaddaaka, obusaddaaka obuveeko gavumenti nze sikyayagala kukola bwe nti kubanga obuwangwa n'ennono bunnemeredde. No, mujje tutereeze ensonga, tulabe nga tutereeza ensonga z'obujjajja bwaffe. Oba ali ku Facebook, ali ku mikutu egigatta abantu, oba ali ku Nnono TV. Essimu yange eri 0772 623 84 0772 623 84. Ne tubeera n'essimu endala 0704 00 28 98 0704 28 0704 00 28 98. Essimu ezo zibeera ku WhatsApp, era essimu ezo nze nzeekwatira, era essimu ezo zibeera zaffe za buwangwa na nnono. Otegedde? Kanfunemu ku lwendo lw'ennankani. Kale nno bassebo ne bannyabo kye njagala okubategeeza nti ezo ze ssimu za Ssaabakabona gwagoberera. Ate kati twasazeewo ne ttiimu, media ttiimu, okuli Kiza, Miro, okuli Kamoga, Musoke Sankisi, okuli jjajja waffe Kaliisa. Kakati eyo ttiimu twasazeewo nti buli vidiyo yonna gye bagenda okweditinga bagiteeke ku mukutu, bagenda kubateerako ennamba ya Ssaabakabona. Ate kankulagirire, Ssaabakabona omulaba ng'atudde mu kiwu ekyobuwangwa n'ennono. Nze nabaga ndi musajja musamize, nze ndi muntu wa buwangwa na nnono. Ekiwu kino kyentuddemu bw'otuuka emukono n'ovaamu ku Bishop stage n'obagamba nti ngenda wa Jjajja Jjumba ku ssinzizo ly'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, oba ku ssaba eddene, oba ku ssaba erisangibwa mu Kirowooza, oba ewasangibwa Ssaabakabona ndyogo. Kabodaboda kagenda kuvugira 3,000, obaga nti nze ntwala ewa Jjajja Jjumba mu Kirowooza ku Bukenya Road. Wojja okusanga Nnono TV, wojja okusanga Bam Records, wojja okusanga essinzizo ly'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, ate wojja okusanga essabo lino lyentuddemu erya Jjajja Muwanga mu kiwu kino mwentudde bwe tuweerereza. Kati oyinza okujja ng'oyagala kukola music wo, ojja genda mu Bam Records. Oyinza okujja ng'ekikuleese oyagala kukeberamu, emirimu gyagaana, obufumbo bugaanye, oyagala lubaalo omusamidde tatereera, ensozi ozitambudde ozibunye ozimazeeyo. Buli kintu kyonna okikoze, naye ebintu by'okoze tibitereera. Eddembe tiwali, buli kyogezezaako okuteekateeka tikitambula. Jangu tugattegatte. Jjajja olabika, Ssaabakabona olabika,
omuntu asobola okutula wali n'akulaba gwe omusajja ayina bino bassebo ne bannyabo ffe situsamirangako lubaale kubonaabona